MDC, we are all together worldwide. MDC, we are all together. Creative, educative and dramatic. Abolugana mbalamusizza Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama Katonda atukuumye n'atutuusa ssaawa zino nga tukyali balamu. Tugenda kubanga tuyiga nga bwe tuzenga tuyiga. Tulabye obutonzi nti ne tulaba nga Katonda ensi mwe tuli si ffe abaebazaawo naye Katonda yatubezaawo, te Katonda yagitonda. Weebuuza ensi eno yabadde waliwo nnyiniyo. Kyova olaba ekintu bwe kibaako nnyini kyo era naye aba n'amateeka gaakyo kubanga ye nnyini kyo. Era amateeka g'aba akuwadde g'oba olina okutambuliramu mu kintu ekyo mwaba akutadde. Kati ensi eno si yaffe. Ensi eno erina nnyiniyo nga ye Mukama Katonda. Naye mu nsi muno mwagera ne muyingiramu omulabe nga ye Sitaani yayagala okwefuula nnyiniyo. Kyova olaba nnyiniyo yagenda okulaba nga Sitaani yeefudde ekirala, nakka n'afuuka omuntu n'afa n'aginunula. Naye wadde nga kiri bwe kityo Sitaani akyaliwo naye era akyalina akacyansi agenda kuzikirizibwa. Si kugamba nti yasigalawo yeegiriise. Ayina ekiseera kye kumwagenda okuzikirizibwa aviirewo ddala. Kati nnyini nsi agyeddize. So nnyini nsi eno ng'agyeddiza ajja kuzzaamu abo ababadde bawulira amateeka ge. Ajja kuzzaamu abo ababadde bakkiriza okutambula nga ye bw'abagamba. Ensi gy'agenda okuzzaawo abajeemu tebagenda kubeeramu. Nga bw'olaba nti Sitaani mujeemu tagenda kubeera mu nsi, yagobebwa. Ye Sitaani yali atondebwa ng'abeera mu ggulu, yagobebwayo. Kati bw'agobwa n'obujeemu bwe n'ajja mu nsi ng'alowooza n'awamba ensi n'obujeemu era n'atandika okusiga obujeemu eri abantu. Naye obujeemu obwasiga gwe bw'obuwuliriza manya ekiseera kyo gye kiri kubanga ye Sitaani bagenda kumwokya. Naye naawe bw'onoomugoberera n'ojeema naye naawe bakwokye naye. Kyova olaba tuvaayo tubategeeze kakati tuli ku butonzi, tubalage nti ebintu bino ani yabiteekawo gwe byolaba, tukutegeeze okitegeere. Bwe tunaamala obutonzi ate tukulage ensi yayonooneka etya, ensi yabeera tenetandika okufuuka bweti. Ye ate bwe tunaamala ekyo tukutegeeze Katonda solution ki gy'alina eri ensi. Katusabe. Tukwebaza ayi Kabaka wa bakabaka olw'obukuumi bwo n'ekisa kyo n'okwagala kwo by'otuwadde. Taata tugenda kuyiga ekigambo kyo tukkirize era kkiriza kikole amakulu eri ffe n'okukyusa emitima ku bwa Yesu Kristo bwe tusabye. Amiina. Olwaleero tugenda kutunuulira olunaku olw'okusatu. Era nabategeeza nti olunaku olw'okusatu, olunaku olw'olubereberye lwe lunaku olwa Sande, lwe mumanyi nti Sande lwe lunaku olw'olubereberye twalaba nti Katonda gye yatonda eggulu n'ensi. Nti olunaku olw'okubiri mwe lwe muyita ate olusooka mu ab'ensi naye Katonda ye mu mbala ye. Olunaku olw'okubiri ye Mande. Njagala mukitegeere Bayibuli bw'egamba. Kati olunaku olw'okubiri nalwo twalulaba. Katugenda ku lunaku olw'okusatu nga ye Tuesday. Mu mbala ya Bayibuli si eyiyo. Manyi ebintu bino byawukana, si eyiyo n'embala ya Katonda. Ate nkutegeezeza nti Katonda olina okubala nga ye bw'abala kubanga kye kituufu. Ate kuba onookola ebibyo empeerayo gy'eri. Naga nnyini nsi eno agenda kujja kuzikiriza abo abajeemu, ekyo nakibagambye. So tugenda ku lunaku olw'okusatu.
Olunaku olwokusatu bw'osoma mu kitabu kya Lubereberye Essula 1 olunyiriro lw'omwenda agamba Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu. Ani ayogera? Ye Katonda. Olukalu lulabike. Katonda n'ayogera kankiddemu olw'omwenda. Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo kimu olukalu lulabike. Era bwe kityo bwe kyali. Njagala nkutegeeze, Katonda abuuza gwe ekibuuzo, gwe yeegulumiza, gwe yeefuula ew'ekitalo, gwe yeeraba nti oli w'amaanyi, oyo n'ofunawo ku busente n'osomako ku butabotabo n'otandika okwegulumiza n'oyagala okyuse obutonde bwa Katonda, n'oyagala gwe bakusinze, n'oyagala okole kyakubuuza. N'oba abuuza wano mu Yobu Essula 38 olw'omunaana agamba oba ani eyasiba ennyanja n'enzigi? Bwe yawaguza ng'ekiva mu lubuto olw'omwenda kyava agamba bwe nafuula ekire okuba ekyambalo kyayo. Akubuuza gwe w'amalala, gwe weepika, gwe weeraba nti oli wa kitalo, togambibwako, oyagala na kukyusa ebya Katonda, n'oyagala ofuule ebintu, n'oyagala bakusinze. Bw'oba oyagala bakusinze, waliwo nga Katonda atonda ennyanja? Gwe eyateekawo enzigi ez'ennyanja ezizibikira ennyanja, gwe weefuula ow'amaanyi, gwe yeefuula ow'ekitalo. Kyava agamba wano bwe tugenda ku lunyiriro olw'ekkumi Lubereberye, tuddeyo Lubereberye Essula 1 olw'ekkumi agamba Katonda olukalu n'aluyita ensi. Ani ayita olukalu ensi? Amaze okukuŋŋaanya amazzi wansi w'eggulu nga gakuŋŋaanyidde mu kifo kimu. Then bw'amala olwo olukalu lulabike, Katonda yakuŋŋaanya. Kaakati olw'ekkumi bw'amala okukuŋŋaanya nti olukalu n'aluyita ensi, ate n'ekuŋŋaanira ery'amazzi n'aliyita ennyanja. Katonda n'alaba nga birungi. Naye n'otunuulira omuntu, ennyanja Katonda gye yatonda, ate ne mugenda ne mugisamirirako Sitaani. Sitaani teyaliiwo mu ebintu bino nga bitondebwa. Sitaani kitonde. Ogenda otya n'osinza ekitonde ku kintu Katonda kye yatonda? Oba mugwenyufu nabaki? Kyava agamba nti Katonda n'alaba nga birungi. Olw'ekkumi n'olumu Katonda n'ayogera nti ensi emere ebibala, omuddo ogubala ensigo, omuti ogw'ebibala. Naye nga tetunaba kugenda awo, njagala otegeere. Naye katweyongereyo. Katonda n'ayogera nti ensi emere ebibala, n'omuddo ogubala ensigo, omuti ogw'ebibala ogubala ebibala mu ngeri yaagwo, ogulimu ensigo yaagwo ku nsi. Bwe kityo bwe kyali. Ani ayogera? Gw'olaba bulabi n'ogenda n'osimba ensigo, omuti ne gukula, bwe gumala okukula ne gubala ebibala, n'ovaayo ne weewaana, n'olaba ng'oli wa kitalo. Naye n'oweerabira nti ensigo eyo gy'osimbye singa egaana okufuluma, toyina magezi gaayo gonna agasobola okugifuula kyefuuka. Katonda ate yagifuula. Kaakati lwaki weewaana? Lwaki weegulumiza? Kubanga ensigo efulumye, toyina maanyi agasobola okufulumya ensigo n'egifuula omuti, ate gufuuka omuti, ate ne gufuna ebibala. Agayina ye Katonda yekka, nyini kutonda ensi, nyini kugiteekawo. Gwe omulimu gw'oteekayo n'olindirira efulume, tosobola. Kale kankutegeeze n'oweefuula ofukirira nnyo amazzi ng'egaana Katonda nga tasiimye.
Lwaki oba Katonda oyo yatonda n'ateekawo ebyo n'atuuka n'akugamba jangu onsinze, ndi bize era nze obwo obudde si buyina, kale beera bize. Naye bw'anaatuuka n'akujja mu fuse tuliraba olibeera bize. Bw'ogenda ku Lunyolo 12 agamba ensi n'emera ebimera omuddo. Eyo navuddeyo, ne katugende ku 13. Katugende 12 nti ensi n'emera ebimera omuddo ogubala ensigo mu ngeri yaagwo n'omuti ogubala ebibala ogulimu ensigo yaagwo mu ngeri yaagwo. Katonda n'alabanga birungi, ne buba akawungeezi ne buba enkya olwe lunaku olw'okusatu. Katonda atonda ensi ateekamu ebintu. Saawa zino bye tweyagaliramu ne twewaana, n'otalowooza na kulowooza ebintu bino bye neeyagaliramu byavaawa, n'otalowooza na kulowooza ebintu bino bye neeyagaliramu ani yabiteekawo. Kyova olaba ebibuuzo abeera akubuuza, era bw'ogenda mu Yobu 38:11 kyava akubuuza ekibuuzo n'agamba nti nenjogera nti wano w'okomanga so tosukanga era wano amayengo go ag'amalala wegaziyirizikizibwanga. Ani agamba nti agamba ennyanja komaawo, yekka yagikomya. Tosobola gwe. Era kyova olaba bwetabanguka nti ebintu bitusobedde ate bwe mwagala muyayanire Katonda ate gwe mubeera nga muvuma. Tuwa Katonda wa kisa. Atonze ebintu abikoze byonna. Govaayo n'olya, n'ovaayo ne weeyagala. Kyenvudde nkugamba nnyini nsi eno yagitukwasa ffe tuli bawanika. Naye bw'atuuka ekiseera nti kati yange. Omuwanika olina okuwanika obulungi ekintu kye bakukwasizza. Kakati ate bw'owanika obubi ogobwa. Era kankutegeeze gwe bw'onoowanika obubi nabategeezeza nti waliyo ekiseera ekigenda ng'agenda kusunsula agambe gwe wawanika bubi nkugobye, era sitajja kukoma mu kugoba akuwokyeze ddala osaanyewo. Agambe gwe wawanika bulungi kale genda mu bulamu obutagwawo. Tugenda kubeera mu ggulu eyo ejja kubanga empeera gyali baatuwadde tubeere emyaka 10 nga tujjaguza nga tulya nga tunywa nga tuli naye, ate alyoka atukomyewo mu nsi nga amaze ogitereeza ng'olwo abajeemu abookyezza ne Sitaani ng'amwokyezza. Saagala obeere mu bajeemu. Kyova tuvaayo tukutegeeze lwaki okakanyala omutima. Ebyensi ebigwawo by'oyaayaanira bagenda byokya, gwe kennyini ogenda kubireka. Ow'omukwano, wuliriza eddoboozi erya Katonda nga likugamba omusinze. Katonda akwagaza ekintu kimu kumusinza mu mazima, kukwata ebiragiro bye, kutambula naye, kubanga gaana okkiriza ensi si yiyo. Nga bwe tuyiga ensi ya Mukama. N'oyo yeefuula nti yagiwamba aliwo kaseera bagenda kumwokya. Mukama abakuume, Mukama abeere wamu nammwe. Katusabe. Tukwebaza olw'ekigambo kyo Taata kye tuva okuyiga. Saba ekikola amakulu eri ffe ku bwa Yesu Kristo bwe tusabye. Amiina. MDC, we are all together. Kuria TV Educative and Dramatic.